week to declaring Uganda's #1 music I know. Our young Mandela. Yeah, Mandela. That's our Tat Amal. Twakayana ne management when nabasaba basasule banamawulira atana. Kateba tukube emigo. Bakunyigira. Banyiga naye nga balino zibawa kuba kyakiremeddeko. But we are happy for him, the young Mandela. Abadde ina issue wabadde court case nga omukulu ono Luba yagiteekayo mbera munange show ya ina kuba ya Luba ate Kenzo namuyita emabega show ya musaya kaba maziga nagamba show yange kati nga asabye court stopping Kenzo from any performance anywhere nenga mukwano gwe ba stopping omukisa gwe tebaguyitera guyiriza guyita ne mu kuti mumanyi n'okuyita mu street ne gudda mu Grammy ne gudda mu Grammy from the streets to the Grammy so tubadde worried Christmas ogenda yimbirawa onayimba tuyimbe kana kambata anagamba munaye abo bamanyi ebyabwe nze koti yandiclared nze fit to perform era yonna gye bamulanze young Mandela mulinde is gonna be there. Nawe wa Sheila yatuwaddemu akapeera ne gundi wa Sheila. Exactly. Kale, let's get to see all this katoke tuwulire embozi ya Kenzo on this matter. Nze mutisa tiso kumuta agamba kyakabadde kamukuma nze nagalese eyataddewo show mu mpaka nze yagikoze nze gundi mwami musuuza simuyinako buzibu naye nze kyeninako obuzibu gwe mukolo gwange bwabanga bwati wasazeewo maira manyi kijja kugwa era manyi tajja kola kyonna ekisoboka anzikirize ajja kola kyonna bwabanga asobodde okukikola bwaba asobodde otekawo shonya ezannanyinizo nenvayo nenjogera nagamba nti njagala kumutta ku kyo zange kubanga ebintu bye byali bya kiyaye alinga nange neebuunya nenga naye ya asala omusango tasooka soma mu contract byonna naye ndowooza alina bye yali yabawa byawa wano nawaali oba I don't know but kyamukisa mulungi ndi at the end of the day amazima gasooka I'm free era mbadde free kubanga ebipapula bye ndowooza poliisi ebadde yakabiraba naye ng'era erina okusooka neewuliriza ekiva mu kooti so mbadde free yugo yali yateekawo injunction waliwo injunction yawo yafuna n'ezisingawo awo lwakubanga bw'omanya ebyo ebintu bibaamu ono aliddeko kano ono aliddeko kali naye nga miliyoni nga 8 oyo omusajja yazifuna n'atemaatemako byebamanyi sijja kwogera nnyo but just know it was mad anze wendi ate nze sibiriko saagala nnyo bintu byankayana naye nga sirina musango gwe namukola sirina muzibu sirina musango si mulungi naye awo waliwo emberenge lwakubanza omumanyi saagala nnyo olemera ku nsonga. Okay, yabadde Edirisa Musuuza twagala nnyo muganda waffe, you are such a blessed man. Naye nga ate temwerabira bane muyite ku platinum obudde bunnyogovu mujje olweggulo tugende tu streamingemu tukole ku massage oddeyo wakanga daddy ne mami muli happy mutambulenga n'abaagalwa bammwe osobola okujja ne mukyala wo ne baby abantu abasinga balowooza mu spa mujja mu basajja bokka by the way and some men think omukyala wajja mu spa wali tuli so like obamba nnyonnyola enta we are so professional abaana bamanyi kye balina okukola. Kale, thank you so much. Tugenda kwetoloola yoko katono tash tukole ku sente z'abakama baffe. When we come back we have Zari on board bwe tujja tuyina bingi. We have so much stories for you. Tovao.